Excuse me, bosses. Wabadde wabisabye? Ndabingiza. Bakama bange. Mbadde nnyina ensonga gye njagala obbagamba nga bakama bange kuba engeri gye nnyina omutima gwa kampani ngirumirirwa kuba njagala and first of all mwebale kubanga musobodde okubanga mu hotel mugirwaninga ne bange ekyastandinga nga tukyali mu business nokutusasula emisaala tweyanziza nnyo tweyanzege nga tokikolangako ekintu ekyo olekulira nedda mukama wange akulantisa nkyaliwo nnyo kuba am contented sobola kubanga ndekulira naye bakasitoma baweddeyo ali we bali mukama wange era tuli bakolako naye just nyina omuntu gwendabye alabika atayinza otuleetera ekifaananyi ekibi nga Landstar nga kampani yaffe muwala azze kusaba omulimu naye kyemumanyiiko muwala si mulungi alabika bulungi physique body wise alabika bulungi naye mubbi omwana mubbi banago omuwala mubbi omubbi yazze wano azze kusaba kyekindese azze okusaba omulimu wano okulandisa kyokka nga ate mubbi dda tetulinawo asikaali wano nga tulina bakuyita asikari okimanyi nti bamukubako ne mawulire yali abbye motoka yabbe motoka imagine obwo bubbi tumanyiku abasajja muwala mulungi era bwomulaba ojagamba nimba ojagamba muwaliza iye yabbe motoka omulimu gye yali gye yava kwokya sawuna yagenda nabanga yafunamu just obutakanya butono banne bakola nabo sawuna nakiteeka ku muliro kakati simanyi oba roomu zeza waggulu ozikoye mukama wange buno omuwa omulimu mumu n'amanya agenda twoca ye akulira okwekalakasa kwegamba tosobola kubanga omuwa njagala kusooka kutegeera ozze kutubuulira omubbi oyo yazze tulabe engeri gye tukikolamu agemba mukwate oba alina kyabbye wano ayinza okukibba gye bujja eyo tanabba naye ayinza okukibba gye bujja eyo kati ze kyengamba omuntu gwe mwani mazima ddala mumuwa omulimu sawuna bazooke tusange nga reception abbye ebintu byabakasitoma mukomye ku geeti lwaki omuyingiza eno nsagadde kugamba nti nze nyina muleete tumulabeko bamuleetako ffe tumugoba omanyi omulabi otomukuumira nnyo mulabeko kubanga mumanya nti bwe musanga mu kkubo nga mpeta nga nzirayo bwalina n'emmotoka yange manya agenda kugibba nga njijjawo mulabeko omubbi w'emmotoka bwafaanana nga mukazi tomuleeta bwenaavaawo ne laputopu ng'ate munneekwasa nti nze sabagamba ekisookera ddala wano obubbi ffe tumanyi kibbukole mumwetijja mulaba okubulabi bwenti tumugobe nga tukoze eki naye egegere omuleeti tumulabeko bakama bange temugamba saabagamba kali wamanya omubbi bwali bwafaanana emmotoka yo bweribula olumanya ani agita ekitwala kiri kyembagambye bakama bange yoono okay kalabika bulungi era nabagambye alabika bulungi kasanyusa kalabika bulungi unajja kukola tumuwa omulimu bonna bakuyitaana Bampita Nantongo Jacqueline wabbaki oyo atugambye oli makama wange akitugambye tugera kyewabba ani yabba wabba oli eki mukama wange wabba motoka ani abatugambye bise jambia obimanyiko ibiri bitya otobyegana nga bwe nabagambye luli ebyasoose nti obuzibu mwabutegedde muwala mulaba alabika bulungi wadde omulimu ekisooka wano Landstar tebabbawo kamera ziri everywhere tulina security tonneebaza sinnagukuwa muleke ogenda kukola wamu bawanga mwogereko byebituufu tumukuumire wano kumpi kati kale kamera zijja kukwata abasirikale bali bajjako kuba kibo ono yakuwadde naye nze sinnakola kino singa ekintu kyonna kibula wano mukama wange temwagadde kusooka kwegeyamu babiri obanga boodi management abalala bonna mulabe oba yasooka ndaba gonna bwe kambadde ate kambadde bulungi muki obwo olaba kati olaba asooka agamya abantu bagende bamutungire uniform naye nga mpanvu ekoma ku magulu anedda era kubanga ekoma wano mumakkati kubanga anti labayo kati bwekomeri waggulu oba tukiwemu obudde mwemukanye tewali betukanye tewali mulala asalawo nkwadde omulimu
genda okole omulimu tufune ssente naye tobba ebyo bwe emmotoka mutwale mugende ngoyanguyo muwa omulimu oyo tumuwa akoze eki omuntu gwotasosena kuwa interview ate interview yakyo omulabi alabika bulungi naawe nemwe mulwisa aba nemutobononera obuti kati okusitula kyetagisa interview for what omuntu obalabika omanyiddewo batalina obukodyo bukwata train bukoli bwetagenda kumeka okubusoma yabusomeseza mu nsi eki amona muwa omulimu abbe byabba tumukwata tumusibe kati olaba wiiki eno esembyeyo esembyeyo ebintu ebyo tebigatta anti labayo njalo tunawa Sebo. Hey. Omukulu. Nkuyambe ntya. Kati wano waliwo akasajja kayina olugezigezi lungi kaddugavu nnyo amanyi obega w'omuzindaalo nako bekaddugala kwega buli kimu kyonna keefuula akakimanyi ogira kino kagira kati ako bwanga okalabye onebe nga kakuyise kayiteko buyise Mukama wange ekyamazima tolina kyosobola kunnyamba kubanga muzeeyi Ssemwanga yaŋŋambye ono kasajja gonna olugezigezi ate n'ekirala oli musiiwuufu bannange Ssemwanga yabyogera ate nze mbeerawo waneeno bannaye oli musiiwuufu muzeeyi teyalimbi ate ate oli musiiwuufu manyi woofaanana kati ekikusesa mbu nkuyambe ente gwenyambe eki kale kati nga bw'oli nti gw'onyirira nnyo kubeera onyirira nkulaba nze nyirira naawe senga tekubadde kweyerusa sisuubira nti baali badde otyo kati omwana omuto ekikukwasa mu kakebe kiki noleka tokwatamu nakikwate mukama wange neyerusa weesaaba bwesaabi olowooza okituulamu butuuzi tewali buzibu ate nze yeerusa kale nawe okoze gw'amaanyi okwesiiwuusa ate kasiiwuukira wonna oli musiiwuufu banaye Ssemwanga teyannimbi wonna oli mu kikateni oba okola ki kyekyo lwaki oli musiiwuufu kati mulwadde okulamu oti kati kale ndowooza omaliriza byoyagala muzeeyi kasiiwuukira ate kati gwe yandeese kati oyagala kukola ki ate kati kola ki nze tontiisatiisa kati genda ikwe wo siiwuusa omutwe twala eri nawe wasiiwukasiiwuka ate nakwata mu kakebe nawe weesiiwuusa tekamanyi na kutambula gwe kunkumuka nno Sebo gyebaleko kalisona gyebaleko mukama wange noonya ku mwami Kiviri oba omumanyi yenze Sebo yeggwa mukama wange yoyo amulabye yoyo nyiri gwe badde kugamba Kiviri njagala lubale w'ekika kyaffe akulembere amayembe g'ekika kyaffe kakulembere emizimu gy'ekika kyaffe gikukulembere lubale w'ekika kyaffe akulembere kyekyo mukama wange kinnoonya nkimanyi njagala mwami Kiviri era singa mbadde njagala musajja wa kawalaata alina akabumba ku mutwe nandize wooli njagala mwami Kiviri omanyi mu buto waliwo akayimba ke twatunyumira ennyo omukulu akabumba kamulemu okwokya n'akasa ku mutwe omukulu kamulemu okwokya n'akasa ku mutwe akabumba kamulemu okwokya kaako kali ku mutwe kakati mukama wange nsonyiwa okuyisaamu amaaso mba nkikozi naye waliwo omusango gwe bayita impersonation kweta kyotali gwe kyoliko omanya ebizibu ebikutuukako osibibwa kati nze kennyini Sebo nja kuseba ng'ozzeemu okweta kyotali kyekyo ebiteeka by'ekika kyaffe bikukulembere lubalembera nga n'ebiro kwotadde by'ekika kyaffe ekyo kyekyo kyosika okoze next time noddamu okweta kyotali muweze Kiviri kati oba ota Kiviri nga tolinaako yadde n'akakumeze ku mutwe omanyi akabalaata koyina Sebo tokiddangamu gamba sijja kiddamu
otegedde gwe kiviiri kiriwa nsubira omuntu alina ekiviiri ekinene ekinene kirimu n'olulayini oluwanvu owulidde akali webale kubeera mwezi mulungi good boy gamba ali good boy kale omukulu akabumba kamulema okooja n'akassa ku moto mbalabye ddala yo agambye atya nze kiviiri ambuze ate nekyasinonyeko nti oba afaanana atya nze ambuze leka kusiriwala ojagala kumpitamu kanaana ati ntya benti nakulagira ngu benti bena kukuza okuba nti oyina enkwe oyala kumpita mabega nze kenyininyini obweddali wano nga nkulengera ngaoli naye oyinyini gobeddera yebadde kiviiri nze kanzirewaka mbyonoonye okoze ki nze ntuuse wali erinoonya musajja alina kiviiri kiri ku mutwe ayinamu ekirani kiri ekyobote kiri ekiviiri ntuuse wali eri omusajja amubuuza gwe kiviiri nti nwe kyokka alina yadde anaakamera ku mutwe nvumye oli mugambe gusebo tuddamu kweta kyotali era ne mugamba next time nze kenye nja kusi kale ba sala kwesiriwaza beti bina kukuza ng'ogenda ofuna bauti abantu ezo ziba mpisa onzise oyo guvunye mukama wange yeyampa omulimu guno gwendiko yekiviiri yennyini nnyini gobadde ovuma kati bwana semwanga tugenda kukola tutya kwekyamazima omusajja mukambuwalidde nedda nze kinyiiziza omuntu kumubuuza gwe kiviiri nti nwe talina yadde n'akaviiri akamena ku mutwe kye kinyiiziza naye nga kitekise kumalako muvuma kati oba ndizidde obuzibu omugambye nti semwanga yakusindise sikyogedde kati ngenda kukola ntya nze kati omulimu gwe guyinza okunfa lwakantu katono nnyo lwaki toba nampisa toba namagezi nakusindise walikomyewo no nga nti taata nti omulimu omuntu gwe waguze eki gwe watumyeko simulaba kati essaawa zino owulebe ninaye gumusinga naye wawa kimanyi ekiviiri ati sa afuneyo ekiwaanyi ateekeko abuzaabuze ne kati omuntu yeeta kiviiri talina yadde n'akaviiri ku mutwe twa nti aba abuzaabuze kati zirinya nalindamusingana ndimuggyeko erinnya lindamusingana nedda taata gwe kitegereka omuntu okwita omuzeeyi wesoko oyina enkanyanya wena oyina embugubugu wena feesi yeefunyiza oyina enviiri nyingi ku mutwe oli muzeeyi awedde emirimu wena okoze oweddeyo muzima ddala gwomuntu wakweta muzeeyi batalimbye naye kati oli okweta kiviiri talina yadde era banaye simanyi nakumanya kati semwanga tukoze tuki nakatibu otulwange nakatibu kakati akufumbire ey'omutwe naye omufumbire yabigeni mwikana enfumbe atakuleka tokola ki tomulekera ennyanja ekutokola ki ekutomera kakati ogenda kuddayo ogenda kukola bino wammanga ezo engoye ogenda kuzijjamu oyambale engoye endala weefuule ng'omuntu omulala yazze okusaba omulimu olya bulungi bw'otuuka wali ofukamire omubuuze omuwaana manye ayagala nnyo omuwaana olya bulungi owaana ekifo kino mwebale okukola bane mwakola bulungi mukola buli kimu kyonna bane mwebalire ddala olya bulungi kati gy'onookoma okumuwaana omulimu ajja kukuwa olya bulungi ekifo kino kiwaane ogenda kuomwana otya nina mugamba se mwebale kukola mwebale kunyirira mwebale kusanira kaviiri kakali kalungi kati obeera byozzeemu kati owaana kyatalina kati omulabeka yina enviiri ate ekyamunyiza luli eri ekyo togendayo gwe mugambe ekyo oyo n'ekiwalaata kigira kiki bameka abantu bolaba nga balina ebiwata nga tebabirira naye ekifo ekyo kirabirira kirabika bulungi ajja kuseera kana ng'omulimu wakutuwadde nga tategedde olina okumuwaana ekisooka olina okwogera ebizibu byo byonna byolina omugambe nti nze ndi mulekwa
abazadde bange bonna baafa famire yange yona sikyalina ab'eŋŋanda zonna naye nga bw'obanga oyogera ebyo byonna ng'oli munakuwavu nnyo siina kyennina ndi wano mbonaabona baganda bange babandekera nze mbaliisa nze mbalabirira buli kimu kyonna nze mbaweerera nze nvaayo sukulu fiizi kakati agenda okulabanga bulanga tammuka ng'okaaba yogenda ng'okaaba zitale nzibekaba sibisobola tokaleko mwantama naawe byekaba tobisobola lwaki tobisobola kati tunonya mulimu kuba tufuna omulimu ng'okaba tobisobola zebyo bikuntamya kulaga ekituufu kigenda tukolera tubene nga tuyitawo ojja kaaba ogamba ogenda kola ki ojja kaaba tuyiye ekyokukola tuleme nga omulimu tugusigaza oyagala baguwa omuntu omulala ndekano tokerabira tate womugambe nti yafiira mu lutalo kata lutalo ki okakasa muwanzalira kubeera wenabimugamba jalowooza nti era mulimba ate kakuyogera mugamba abo bakubuuza ennyo nga nakulemerako nga banyumiza ate ze nali ndabye ku ate bakunyumiza ani abaaliwo ab'oku kyalo ate tetulina kulimba nnyo nkugambye byenkugambye byolina okwogera saala kwesiriwaza era kuyigiza kirawo okulya amagi ngologolaba maze emyaka kiviri kyayagala nekyatayagala kimanyi bulungi mumanyi akawonvu n'akagga olya bulungi kati ngendo kyose engoye kale naye omusajja namuvunyira nti omanyize nze obwongo nina nga ngaekifo kitambula bulungi biki ebyo oli mu self nobudde bwa self kati obikka ki webyembadde tobimanyi I told you this kind of dress code portrays you nga malaya nawe nabwofaanana ndi mulalu kwani kuze nawe ani omulala bagwe ennyambala era sigyetaaza sira kyengyetaaza anyway you might be lucky bayinza okuba bakuwadde omulimu mbwayishuwa naye tonswaza Jackie tobba nomala obba Jackie forget about me and you sikumanyi tomanyi Jackie nyamba mwana wa mama nyamba tobba yamba nze kuba twabyogeddeko ne tubivaako nkugambye era bwobbira bwoti manya tomanyi sikumanyi n'abanzala tomanyi ne gyenva tomanyiiyo now get up Thank you my sister mukama wange nkulamusiza ssebo nange ssebo amanya gange nze Oscar mukama wange mbadde nzisa wano kali mu nsaasire onfunye ekyokukola naye mukama wange ekyamazima ewaffe buli kimu kiri ku nze maama yafa taata yafa baganda bange bonna nze abayizi ekyokulya kwambala nze abasasulira school fees kati mukama wange neesanze ng'ekyamazima n'ofunayo akalimu k'enkolo babeezaawo era taata nga nkwegayiridde onnyambe ekyamazima ensi eno ogiraba eyeetooloola leero gwalina enkyanza alina kati mukama wange leero obonnyamba yagala gaana enkyanza agenda okuyamba abaana bo mukama wange nkwegayiridde nnyamba taata nze kulaba nina ennaku mazima ddala wootuukira okumala ennaku 3 nga tolya mukama wange ennaku 3 sirina kenteeka mu lubuto simanyi kati baganda wange ki kye baliko mukama wange nkwegayiridde nnyamba oyagala ki mukama wange nfunye kyonna kyonna ekyokukola mukama wange nze kakasa ndi musajja mukozi nze wontaddewo bwonsanga we sinonooza sikola kize ndi mukozi mukama wange nkwegayiridde bambi nsaasira nkwegayiridde nze kola neno banzala mu biseera by'entalo nze teri nnaku gisirabye ntalo ki nti gundi waliwo yabiŋŋamba nti banzala mu ntalo naye kati naye sibitegeera bulungi anti ntalo ki abo bagundi sematalo owokubiri ebiseera by'abakombwezi ebyo naye sibitegeera bulungi naye mukama wange nkwega anti simbatalo owokubiri mukama wange ebiseera by'abakomboozi tanga tebikwatagana